Omubaka Nambooze poliisi yamutwala mu ddwaliro e Kirudu okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'embeera y'okusereba ku poliisi e Naggalama gye yali aggaliddwa. Nambooze yakwatibwa ku bigambibwa nti aliko obubaka bwe yateeka ku kibanja kye kya social media ku bikwatagana n'okufa kwe yali omubaka wa munisipali ya Arua Ibrahimu Abiriga. Nambooze ng'akwatibwa yategeeza poliisi nga bwe yalina okugenda e Buyindi okujjanjabibwa olw'obuvune bwe yafuna mu bukuubagano obwali mu palamenti mu kiseera ky'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze. Abakulira eddwaliro ly'e Mulago bazze bategeeza nga bwe balina abasawo abakugu abasobola okujjanjaba Nambooze okutuuka lw'anassuuka. Wabula olwaleero akulira eddwaliro ekkulu e Mulago era nga lye litwala eri Kirudu Nambooze gy'ajjanjabirwa Dokita Byarugaba Baterana atutegeezezza nga bwe bawandiikidde minisitule y'ebyobulamu ku kya Nambooze okutwalibwa e Buyindi okwongera okwekebejjebwa. Tali bubi naye kye twagala nga ttiimu twasalawo nti addeyo e Buyindi gye baamulongooseza bali abaamulongoosa beeyongere mu kugenda mu maaso balabe ekiki ekibalina okwongerako oba okusalako. Kati embaluwa zonna nituziwandiika netuziyisa mu minisita waffe, minisita w'ebyobulamu. Minisita amaze okuwa information palament, kati ndowooza empapula zonna ezeetaagisa okutwala omubaka wa palament ebweru zonna ziri ready, ziri mu palament. Wabula ebbaluwa y'omusawo eyamukolako omulundi ogwasooka ebadde tennawandiikibwa okusinziira ku Dokita Baterana. Okujjako ffe tubadde nga titunamuwa akafa akabaluwa akamutwala akawandiikira omusawo oli eyamukolako nti alabe watandikira naye ako nako leero njogedde ne ttiimu yange akaka kafuna Amina agende bamulongoose. Baterana agamba ddembe lya buli munnayuganda okufuna obujjanjabi obugwanidde singa kiba kyetaagisizza. Buli muntu yenna alina eddembe okubiraba nti abeere ng'ajanjabirwa kubanga lwaki mutajanjabirwa n'olwekyo tewali yenna omu yalagaanye omukibaka ono okujanjabirwa. Olwaleero muna FDC Kano Dr. Kiza Besigye atuuseeko mu ddwaliro e Kirudu okulaba Nambooze nga bw'ali. Ono abadde wamu ne Road Mayor wa Kampala Elias Lukwago avumiridde n'ekya poliisi okukuumira Nambooze e Kirudu ng'ate ekimanyi tiyeetaaga obujjanjabi obusukkawo. Bandibadde balaba n'abaakola ebikolobero emabega we bibatuusizza nakati abantu baffe lwabutayiga era n'abakola bino bakimanye nti tetujja kutuula era nabo bijja kubagoberera bikolobero byabwe. Kinajjukirwa ti ssabiiti ewedde poliisi yatwalira Nambooze ekiwandiiko ekyava mu kkooti e Nakawa ng'eyagala aweeyo essimu ye ssaako laputopu zeekenneenyezebwe ku misango egimuvunaanibwa. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.